Oluvannyuma lw'okujja kw'abaminsani mu Uganda mu myaka gya 1800 baasaasaanya enjiri y'eddiini ey'Eby'okwekulakulanya okutandikira mu Buganda, Ankole ne mu bitundu ebirala. Mu mwaka gwa 1931 abaminsani baatandika okuzimba Lutikko eya St. James ku kasozi Luhalo mu Ankole, we baasinziira okutambuza enjiri mu bitundu eby'obugwanjuba okutuusiza ddala mu mwaka gwa 1948 Obulabirizi obwa Native Anglican Church bwatandikibwawo. Obulabirizi buno bwali bunene nga butwala ebitundu byonna eby'obugwanjuba okutuusa omwaka gwa 1957 bwe bwafuulibwa Ankole ekigezi era ne batuuza omulabirizi omujuvu Right Reverend Kosia Sharita nga yaweereza ekkanisa okutuusa omwaka gwa 1907. Ekisanja ky'omulabirizi eyaddako Right Reverend Amos Betungura yatandikira mu bulabirizi obujja obwa Ankole oluvannyuma lwa kigezi okwetongola era okuva olwo Ankole ekulembeddwa abalabirizi abalala omuli Right Reverend Elisha Kyamugambi eyakulembera okuva 1992 okutuusa mu 2007, Right Reverend Dr. George Byesigwa okuva mu 2007 okutuusa mu 2010, nga kati Right Reverend Sheldon Mwesigwa yakutte enkasi. Ankole era evuddemu obulabirizi obulala omuli West Ankole ey'Ebushenyi, South Ankole ey'Entungamo, North West Ankole ey'Ibanda, Sako North Ankole ey'Erushere. Diocese 5 ze zikola Greater Ankole, ate diocese ezo 5 eya Ankole ye Kasangwawo ye yasookerwawo, ate etawuni yayo enkulu ye Mbarara City. Oluvannyuma olw'emyaka egisoba mu 7 obulabirizi bwa Ankole butuuse ku nkulaakulana ey'omuggundu omuli okutandikawo ekkaddiizo erya East African Revival Museum, amaka gali kwoleka ag'omulabirizi, ebizimbe bya Mothers Union, ekkanisa ya All Saints esinga mu buvanjuba ne masekati ga Africa, saako ebyenjigiriza n'ebirala ng'omulabirizi Sheldon Mwesigwa wabirambulula. Okuyitira mu Bakulisitaayo, ssente ze basonda, kakati tulina ebizimbe byaffe nga 4 oba nga 5 mu tawuni y'Embarara ebituyamba okuyingiza abawule baffe abaweereza obulungi. Tulina pension project, tubazimbidde ekizimbe, waliwo eddwaliro lya Luhalo Mission Hospital n'obulwaliro obulala, ate tulina saako yaffe kakati erimu biliyoni nga 13. Obulabirizi bwa Ankole bwe bugenda okulembera emikolo egy'okujjukira abajulizi abaafiirira eddiini y'Ekikristaayo Namugongo omwaka guno, era omulabirizi Mwesigwa ategeezezza ng'enteekateeka bwe ziri mu giya nga Ankole yakwolesa emigogo gy'abafumbo egisoba mu 8 abamaze emyaka egisoba 50 mu bufumbo, ssaako Abakulisitaayo abawangadde emyaka egisoba mu 10. Waliwo nga Kanoni Sambisaka emyaka 17, waliwo Mukyala Katanywa emyaka 16 n'abalala bwe batyo. Ate ekyewuunyisa waliwo obufumbo obutukuvu, twasanze nti tulina abasajja 805 n'abakazi 805, omusajja n'omukazi abamaze mu bufumbo obutukuvu emyaka 50 n'okudda waggulu. Naye tulina essuubi nti ekintu kijja kgenda bulungi. Omubuulizi w'enjiri waali Bishop Mwaluda, ya tiketi yagifunye dda agenda kujja. Tusiima Katonda okulaba nti no Ankole eyatandika mu myaka gy'edda kaakati esobodde okutegeka emikolo gino. Amba Wizire yakusakidde guli erino ku lwa Bukedde TV.